People power, our power, Kyagulanyiza wa next president. Naye abawagenda bawagamba mbawagenda Kyagulanyi mugenda kutwala obuyinza 2020. Waliwo akabuuzo ke njagala okusooka obbabu. NRM yalangiridde ogenda okebera enkalala eri ba members baayo era akalango nkataddeyo gye video gyesemba. Neteekawo ennaku z'omwezi nga 29 paka ennaku z'omwezi nga 2 February mu February awo. Era dawe ennaku kubanga NRM eri organized. Eyinza okuba erina abantu batono gwenga bw'olowooza but bali organized. Mwe muli bangi nnyo era mwagala kukyusa buyinza era Bobi Wine yajjambu nete tomanyi na wolondera tomanyi tonakebera nkala z'abalonzi toyina kyotegeera toyina oli disorganized ololinza obuleni wikingezi otandika okutalamaga mwagala okugenda okuleeta effujjo ku polling stations ba benigo nekana akalutugenda kabali akana kaluka segirinya. By election yeyo kirizo bagana Museveni gwayagala yagenda okuyitawo ne wana abaweereddwa kadi nga mulabanga wa nope Museveni gwayagala yagenda okuyitawo. Njagala mbabule ebyobufuzi sikulekana biringa nsensi sikulekana ensikola omuntu ajja ku polling station nga muli batano nga muli ba nope muli bakambwe nnyo Bobi Wine people power our power twala kyusa buyinza olina agenda mu kabox n'alonda NRM n'avaayo. Abo be bantu eyo yensi baganda bange esitayigika temmanyi kiddako kati fe twatimbye edda mugambe NRM nzibi. For us we are organized. Twataddewo ennaku z'omwezi era ogenda kukebera akalango gye wasemba. Organization n'omuntu okubeera nga ali focused kintu kikulu nnyo mu bulamu kubanga kigenda kuyambako okwetegereza ebintu ebisinga. Nze nabagamba nakyusa amannya ku ndagamuntu naye muganda wange ogenda ng'okyusa amannya mu banka ku masomero ku UNEBU ne wala yonna banange kitawanyira omuntu wabanga tali serious nnyo ayinzo kambiveeko. Kati government wekubira gwe okwoyera kati bwana Uganda mwako okulonda kyokka government tena kuwa kuteeka kulonda era ekyakutegeka era genda babba nga bwe mugamba wadde mama wange ekyakiwakanya agamba nti bw'oba government ebabba lwaki temuzuula ngeri gye babbamu. Museveni yatandise dde okutambula nga anoonya campaign Kyagulanyi ali magera atudde ali mukulega byane byambadde nopo people power our power biyimba agayimba bifunya agakonde oli ali mukugula tebo mbyovuze tutogula tebo omunati yetoole eggwanga ng'agenda ayogera n'abantu mumugenda okwekunga mutandike kyakaali 2025 mu December nga yewe kintu yakimala dda status Benz va mu DCC Mercedes. Special announcement. The NRM National Chairman General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa informs all party members and the entire public that the display and update of the members register commences this Wednesday, January the 29th to Saturday, February 1st, 2025. During the exercise, the following activities will be undertaken. Registration of new members, including students aged 16 and 17 years, as identified by the NRM Village Committee, and checking the accuracy of members' particulars. At the end of the update exercise on Saturday, February 1st, 2025, a village baraza will be held to scrutinize the register and subject it to a public audit where ineligible members will be deleted and any eligible members physically present be added. Announced by the Right Honorable Richard Todwang, Secretary General of the NRM.